Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatulaba katusubire Mukama Katonda abakozi obulungi obutagambika. Nate n'olwaleero tukomyeyo ku programu yaffe eya Chat with Zwa. Jukira programu eno tuleeta abantu ab'enjawulo naddala abo abaali bakoze ku mikolo. So ne batusiigira ekifaananyi nabagamba tukuba sayidi zombi, tuleeta abakyala n'abaami. Nate tukomyeyo n'omwami waffe ng'ate olwaleero ye mugole. Ono si mugole nti mukyala wabula omugole ku programu eno. So tuze na mwami mukkirize atubuuzeeko, atuyanjulira amannya ge n'emirimu gy'akola tubeere nga tugitegeera. Sebo buuza ku balabi baffe abalungi. Neyanza nnyo neyanza egesebo nkuluziwa. Abalabi baffe bonna gye muli eyo mbalamusizza nnyo. Amannya abazeeko keta Alan, ndi musajja Mukatoliki. Era olunaku olwaleero nga ssatu n'essiime nnyo. Lunaku lwaffe lwa bajulizi. Mother's Day. 3rd June. 3rd June. Erinnya oliwulidde bazze okuketta. Naye temugenze kulamaga. Ndaye tetujja kuwakanya munnaye ebyabakulu bye baasalawo okulamaga ne baba nga bakukola ki bakuyimiriza. Naye kyaki zaffe mu ekereziya yaffe yonna gye tusinzidde ate okukola ki okulaba nga ate musabira abo abayokebwa. So nkola ne company bagiyita Joy's Fresh Juice and Cocktails. Tuli basogozi. Oli musogozi. Tuli basogozi ate ng'era tukola ne kye tuyita cocktails. Erinnya lya Kagusunda ate awo we lyava. Ng'abantu balabira ddala omusajja ono watuuka mu kifo kyaleka abakoze nga kiba kiyitirivu. Wabawo ekyenjawulo. Waliwo le naliko mu mabira ne bambatiza erinnya eddala Dokita w'obwongo. Dokita w'obwongo. Kiki kye wakola ekyo kyakuweesa erinnya okuba nti Dokita w'obwongo? Abantu banywa cocktail. Ne banywa cocktail ne batuula. Ne batunda ne batandika kutunuulira nze amubawa. Musajja biki byatuwa bino. Sokoleke banywa. Ne bawulira nga buli omu waali. Buli omu waali naaga omusajja kiki kino kyatukola. Atuwadde juice. Nga buli omu alabira ddala omukolo gulinga ogwakatandika. Eryo essanyu gye lyava ne bagamba oyo Dokita w'obwongo. Bagenda okudde Kampala ku mbaga. Sokolindeko. Bazze kuketta ate lijja litya. Oli kuba n'abajulizi ab'Namugongo. Bazze kuketta kuba naye yalimu. Abazze kuketta ddyo linnya Zaali lyange ddala. Omuzadde we yakuzaala. Omuzadde we yanzaala. N'akuwa bazze kuketta. Nampa bazze kuketta. Naga mwana wange gwe bazze kuketta. Yali ategeeza ki? Mujulizi kakati eweffe ojja kutunuulira nga baganda bange bonna balina amannya bwe gati agengera ago. Agengero. Kuba waliwo Charles Rwanga, waliwo Andrew bazadde. So kati amannya ago bazze kuketta. Gakkiriziya nnyo. Buuza abali awo naye gyali. Buuza abali awo yetakola. Buuza abali awo yetaliyo naye nga ge mannya bakadde ge bajja batwala. Tujja twefumitiriza nti gakwatagana n'eddiini. Aye ne tukyenyumirizaamu. Era nze luno olunaku ndi musanyufu nnyo. Kuba luba lwange ndweyagaliramu. Ngaba ng'Omukatoliki omukukutivu mu ddiini. Ndweyagaliramu nnyo ddala. Kkiriza tweyongereyo. Mwami bazze kuketta. Oli musajja mufumbo oba okyanoonya? Ekyamazima ndi musajja mufumbo. Obufumbo mbumazeemu kati emyaka 9. Emyaka 9. February nga 11 mpezaamu emyaka 10. February omwaka guno ogutandika. Omwaka ogujja mu February mpeza emyaka 10 mbufumbo. Osajja kudde mbufumbo. Myaka 10 kibayita nti wenyini awo. Nga sinaba kubuuza nteekateeka za mikolo sinaba kudde eri. Twagala otusiigira ekifaananyi. Nga ggwe omukyalo oyo wamusisinkana otya? Ye mu bakyala bangi be wajja olaba kuba tukkiriza nti oyo gusigu wasookerako. Wabula bwali omusisinkanye oyo kyanjawulo ki kye yalina? Wamulabamu ki ekyakutegeeza oba kye walabirako n'ogamba nti ono ye mukyala agenda okunzaalira abaana? Naye njagala tuzze mu lugendo omufuna otya omusangawa? Abalayi bamanyi bulungi wajje tulaga paka ku mikolo. Because abasinga balowooza omukazi omufuna leero enkeera n'omuwasizaawo. Kakati ekyamazima omukyalo wange namusanga ku campus e Makerere.
nga tukyasoma. Omanyi edda batugamba nga omukazi gw'osomye naye tosobola kufumbirwa naye era gw'osomye naye mujja kwawukana. Naye bye twawuliranga naye noga osanga munnaye kiyinza okuba kituufu naye nze ku experience eyo kye nalaba omukazi osoma naye ne mufuluma ne mufumbiriganwa. Kati twali tulinako Makeje twali tukola social sciences. Kati nga tumejalinga mu psychology. Naye kati omuwala ono yimuwale yalinga ajja nga yambala obuteteyi bwe nga bumpi. Era nze ne kumbaga nakyogera obuteteyi nga bumpi. Tubeera mu psychology. Omwana atuula naye nga lecture oli oti. Kati kubuteteyi obumpi kwotava. Awo wennyini. Awo wennyini munnaye. So lumu tuba tuli ku swimming pool ye Makerere omwana oyo ajja ku luno nga mulanga naye kanjogereko n'omwana ono ndabe. Kwogera n'omwana nga ali lively ng'ate tatya abantu banombu sina budde bonedda nayogera naye okuva ku swimming pool ne mwerekera pa bali ku small gate paka Wandegeya okutuuka ng'akolera Wandegeya ataawo ng'ajja n'asoma naye ng'akolera Wandegeya ne mmanya wano wasangibwa ne ng'akali. So watambuza bigere kuva ku campus paka Wandegeya mujja munyumya. Tujja tunyumya ng'obulamu bwangu nnyo. Awo si wala nnyo. Si wala okuva wali ku swimming pool mujja mukkirira oyise ku UH ofulumye ka small gate. Dakiika abiri ozirabanga ebbiri. Ne weeba ssaawa awo akulambuza akutambuza n'akutwala paka bukoto ku bigere nga tolina kyowulira. So obulamu bwe butyo we natandika okubuzimba n'omwana oyo nga musanze. Manyi osooka obamu n'okutya n'oga naye omwana ono kaakati n'asobola we ntandika emboozi zaffe ziri nti nkwagala. Naye ekyewuunyisa obulamu bw'ensi bwe nagamba omwana oyo nti omanye ekituufu nkwagala nga njagala nti okakasa nti ye nanga tewali buzibu. Bwato bwe yakuddamu. Bwato bwe yanziramu. Nanga tewali buzibu. Kati nga omanye effujjo lyaffe abavubuka ng'oli kampasi kano kawedde. Ojabirawo nga shuwa wini. Ye bashuwa wini. Kano kawedde. Yambuzi nkazi. Bashuwa wini yambuzi nkazi. Ojo ndoji manyi tegenda kuzaala. So muli erinze najaganya nenga ono awedde. Solo kukizigo kweri bwe ntandika otambula empola nga omanyera campus. By the way nali campus nali musajja eyali akuba ebidongo edda abantu tubita badongo. Wali mudigize oba like wali DJ? Nga nali DJ. Nze natandika obwa DJ nga nakayingira campus first year. Ankola neje baita Art of Sound mwami Keke obo mumanyiko. Mwami yo nze nalinga DJ we. Oli muzibu nnyo kutanteba. Kati awo jukira kati twalinga computer tezinajja zino. Nga mukozesa CD. Nga tuli ba CD. Oba tape wazisangawo. Wali wa CD. Nali wa CD. Nga tukuba CD ngoba ne CD bag aweziti. So gwe mlimo gwanyamba nga nti ku campus nga tobulwamu wano. Kati Wandegeya awo wabanga ojukira Chicken Tonight. Nakati ekyaliwo Chicken Tonight. Ekyaliwo. Nga waliwo omusajja yakolanga chapati baziyitanga Obama chapati eyo nagiwuliranga. Obama chapati ezo zabanga nene nga nene ogulemu mwana nakwa n'ekijanja walinga zakabi nnyo nga tuzisimbira ne line abakampasa nga awo nga Wandegeya street ojukira waliwo vako ene enkoko ey'omukyuma kakati nga waliwo enkoko enjoke woba oyita bwe twayitanga zero ground obogimanyi Wandegeya bagitani zero ground waliwo akabaala awo naye woba okayitakawe mabega joyful juice tukola bwe tunywa. So kakati nga bookyawo enkoko naye nga buli kawungeezi wemba muwerekera genda n'agulawo enkoko yalinga ayagala nnyo okulya ebisambi by'enkoko ebisambi 2 nga kwatava ku bisambi by'enkoko nga kwatava olunga kiri mu mmeka ebiseera ebyo kyali mu 5 banga kyali kya 3 yalinga bya layisi kisambi ky'enkoko kyalinga kya 13 naye kati bakiseera nga abakiwawatiro kye batunda 4,000 sawa zino okisanga ekisambi kati mu 15 kati kya 5 awo so nga muwerekera ne mugulira ku nkoko n'akola ki n'atwala ewaka oba n'asooka adda ku mulimu awo yavangawo ssaawa ng'emu mu kitundu nga ina ne sister ye gwe bakolanga naye so obulamu nenzijja nga mbutambuza bwentyo naye nga womanyi nti ojja osanga bingi ng'oli campus sekendi yawo gitambuzza neggwako otuuka n'ogaa nayo n'omwana ye nga otunulira abalala n'oga naye tekiggwa n'oyagala okwekubako eri
nayagala okwekubako eri naye ogenda okulaba ng'omuntu akutunuulira naga byonna bikole gwamanyi ati mulina okufuna mukitugamba mu mutima naye n'omuntu anyiiga tanyiiga nga tokitegeera alaba otunuddeko ebbali yakulaze nti tekimulidde bintu bya kampasi bizibu nnyo ziwa kampasi eyo nzibu nnyo ate ng'omulimu gwe nali nkula nga nziddijje ogenda mu masomero n'okuba ogenda wan'okuba okuba emikolo ko nze nali dijje nali nga nkuba emikolo ng'okola waliwo ebbaala we bambu nest ebugoloobi bambu nest nali njimanyi ebugoloobi nga lwenkola ku bambu oyo omukyala ajja n'ansangawo oyo muwala yes nga ajja azokulaba ku baby Yesuza njo yazze kulaba ku baby ne tubeerawo n'okuba mukyasomera nga tukyali awo kampasi awo oyinamu ku nziga ebiseera ebyo eba boda ng'eba zugu ng'ova mu bbaala wali n'olinnya kazugu paka nemuddayo ate nno ekikwewunyisanga nze ndikwata nzira wange nzira kampasi ng'ate yadda ki gwali osula mu hostel nze nali nsula mu hoolo ez'emakerere nali nsula mu hoolo awo kati ng'ogikwata n'odda kampasi naye naakola ki nadda ewaka naye ne ŋŋamba ono omwana obulamu bwandaze nga bwanjawulo si kyewali omusuubiramu si kye nali musuubiramu ate nga nange oba neesapurayizinga nali sisuubira kubanga tukyali ffenna sijja kulimba naye tutuuka ograduatinga nga tugraduatingira wamu ffenna tufuluma emakerere era abazadde baffe bonna baaliyo graduation nengenda nenkuba pate yange saamuyita olwo ezisooka ku graduation okwo kwennyini kaba katonotono nga tonnakola nnene nengenda ku luncheon kati ate bo ne bakola pate ennene nze bwe navaayo eyange nempitamu nengenda ku yaabwe ennene nentuula bulungi nnyo pate neetambula neggwa bulungi kati nange akaseera kaatuuka nga tugenda kukola ennene mukyalo oyo nzijukira nali waka ne muzeeyi wange oba oyingire wa muzeeyi wange waliwo okukkirira bwoti oyingira compound mukyalo oyo yajja ne mikwano gye nga yambadde era twali tulina okutuula ffenna wali mu maaso manyi ku pate bagamba lina emikwano gyo gye mwagraduate ze nagyo mutuula mu maaso nze ate kyesaakola eri ewuwe nali mu kava so kakati nali ne muzeeyi wange nga tuyimiridde wano natonaga maama bano abawala abaka bannange naye nga tamanyi be baani abawala nga bambadde obuteeteeyi bwabwe bumpi bali simaati bulungi nnyo muzikakondo bakkirira komenti eyo nagiwulira ku muzeeyi wange nga abaana bano ab'obuwala abaka alani nga wayisa abaana mulina ensirika neŋŋaye muzeeyi yabatunuulira nga bakkirira ng'alabira ddala bano abaana bakampasa n'agamba atya abaana munnaye bano abakkirira alani nga wayisa abaana emugaye bagenyi bange abo era olwatuuka wali eri ow'okutuula tuula wano mwana muwala ye yanziriririra wano kati ebiseera ebyo by the way wa graduating abantu bayagalanga nnyo okutunuulira ani atodde okumpi ne graduate jjukira balowoozanga nti yamuddiridde buli amuddiridde taligirya yandibaamu ensonga so kakati twatuulanga ffenna awo pate neetandika era muzeeyi yantunuuliranga nnyo nga bwamutunuulira natunuulira nga bwamutunuulira pate neetandika era muzeeyi ekifaananyi ekyo yakisigaza paka pate kuggwa ne tumaliriza pate bulungi awo manyi bwe mumala pate ne mukubamu ku mazina olunaku ne luggwa era abasinga basigaza ekifaananyi ky'omwana oyo yali antudde okumpi era nange mu kwogerako eri abantu ne mbagamba ono kirasimenti tusomye naye paka kola ki paka kumaliriza enduulu neevuga abaddewo muziwinta naye nga wo wonna gwe ng'omusajja tonnakiraba akasijjaga ng'omusajja ng'omuvubuka ng'olaba kiyinza okubeera kiriwo kaseera buseera naye ŋŋamba nti omukisa gwa Mukama toyinza kumanya ngeri gy'ajja akola ki abawumbawumba mwembi babiri kukakkana we natuuka nga nva wa muzeeyi we muga ŋŋenda kupangisa ng'ani wuuyo nga mwana muwala ŋŋamba nzize nga tetutandika obulamu mu mpola naye sijja kugamba nti nno
it was a smooth road ku mirimu gye nali nkola nga DJ essimu zetuba nazo babeetega abaana bakwetega kagamba waliwo experience zogenda oyitamu naye nga n'omuntu akuli okumpi oluusi yeeraliikirira okitegeera nga n'omuntu akuli okumpi oluusi yeeraliikirira naye nga ekimugumya nti oluusi we mbagenda ku mikolo mugaabo wano wengenda okukolera omugaaga waliwo omwami Mr. Kami alinga obugoloobi nga tukuba abaana epate naye nga mugaaja tugenda ffenna ne tubeerayo naye era nga wenina opportunity nga mutwala mugaaja tugende tubeere wano naye nga emikolo gy'embaga kwanjula ebyo bizibu tosobola mutwala naye parties kamubeeraawo mwenna paka pate kuggwa ne mukola ki ne muvayo ne muddeeka obulamu bwe butyo gye tubutambuza naye era kiri kyeggamba nti ebikemo mu lugendo lwe muba mutambula nga bwomukwano tebibulamu mujja mutambula n'ebikemo bibaawo nga bingi kakati wenyini nyini awe njagala omulabi wa kyatuwirizibwa omusigira ekifaananyi obadde naye nabano bonna babadde bakwetega gulago olina owuwo kiki kyomulabamu ekyenjawulo kyewagambira nti ono omukyala agenda okunzaalira abaana ono omukyala wengenda okuwasa wamulabira ku ki olyoka otukugamba nti kambifuula official kati ziwa sijja kulimba mu myaka gye nali by then nga sirina nnyo kintu nti ono omukyala ngenda muwasa naye nga mmanyi bwe tuli tubeerawo nga nenga tulina kirowoozo kyonna kimuwasa nga tekikulusingako in my mind nti kati tujja kwewasa enzaalani nga wetuli tweyagala nga tutambula ffenna nga tubeerawo naye ekirowoozo ekya nti ngenda kumuwasa kyali tekikulusingako my mind okitegeera naye nga akukwata leero ne message mu ssimu teri mukazi yali asanyuse nga akusanze ne message etaliiyo ey'omukazi omulala mu ssimu asooka nanyiga navuma gwe nakuteeka wali ate nagamba ngenze kati gwe ng'omusajja ngoga mponye yagenze okitegeera ngogamba mponye oyo agenze tukyogereddekumu esaawa ezo ng'ekikuwaga kito kimanyi nakimanya naye ogamba agenda omulala ajja kujja nogamba kati nafuluma nasiibula n'agenda nadda ewaabwe ka kati gweno neweejaga olowooza gwe wiina tosobola nakuba simu yadde ka message embuzi asiibula ne wayita ennaku 2 zaali ssaawa 4 ez'ekiro yali Friday nzijukira nsulawo nyanama ngenda okuwulira omuntu akonkona ewange nga okutunula kujjawo kateni okutunula nga yeye nga guse nga Mukama Katonda kati mbakwesiriwaza nti nina gwendeeta zaali musawa mmeka ziyakonkona nyezi ekiro nakonkona era obadde omuntu oba wakukyaza aba yayingidde dda omuntu oba wayingizaawo dda omuntu naye yali yagenda obala yalinga Sande oba Saturday naye agasi ngenze kitadde ku Friday n'atuuka wiki eyaddako nga sinnamukubira ku ssimu sinnakola ki nga agenda oli muziserebule baali awo akonkonye nzigulawo sonegunga kati omanyi oba teweetonda ng'oli musajja ng'okyawuliramu kiri ate ofuna okumenyeka mu mutima n'oga omuntu ono akomyewo gwe saakubidde essimu gwe saaweereza ka message nkubuulira bwe yayingira ennyumba ate ne neetonda byakulema okwetonda nga taliiwo nga ku ssimu gwali ku ssimu byagaana yaga sigenda kwetondera mukazi naye ate bwe yadda nayingira teri musajja kino akigamba naye musajja yaba amanyi munda ewuwe beetonda awo nali nina okwetonda nenga byonna ebyaliwo nsonyiwa ne banna batulimba nti bali gumite teri musajja kulimba nti ali gumite atuuka ewaka ng'omukyala gyali buli musajja yeetonda muganda wawe ne yeetonda embeera abagimanyi tuzimbira eno bweru naye waka waba walala kyoba olabanga
mukyala ga mu nnyumba eyange ate tojja kukoleramu bino gwe ate nga gwe wagyezimbira yena agambye ennyumba ennyumba eyange ate noga kati be basajja b'osanga ne waddaddayo ennya oba ttaano zaakira ewaka amanyi alina okuatuuka ewaka okkakkana oli maka ga mukyala wadde gwe wagazimba gaba ga mukyala oba wagazimbira mukyala so otuuka n'okkakkana noga wayi byonna byenkoze mbikoze naye nsaba kunsonyiwa nze neetonda nansonyiwa nanzirira wafukamira saafukamira twatula mu ntebe okwo ne mugaya ekyamazima meseji wazikwatiramu yensi naye nsaba kisonyiwa sibijja kuddamu kubeerawo nokkiriza nti wabadde okukuta nenzikiriza nti nakukuta ebintu ebyo bizibu nnyo nakkiriza nti nakukuta naye nga wayi kaneetonde kino kya buntu omukwano guddemu gutojjere omukwano guddemu gutambule omukyalo oyo teyalinga muntu muzibu nnyo gyendi nakirabako mu kaseera buli we neetondanga gyali ng'aba mugonvu ng'awuliriza kati lwendabira nti nno omukyalo ono ye yali omutuufu ddala ow'okuwasa gy'emyaka gye tutambudde naye ne mmanya nti characters ze zaali za njawulo nnyo ye omuntu gwe yandyegombye okubeera naye okitegeera ye buli muntu gwe yandyegombye okubeera naye era nze nanyumirwa nnyo obulamu nga ndi naye nnyo nti natambulanga naye wano wenzira ndi naye olunaku lwakya lumu nga sikoze programu yonna nti neeteekerateekera bufumbo nga tuli awo ewaffe ne bukya ne mugana naye omanyi lwaki tetukyali ewa ssenga so kakati bwali bwako makya balina lwa mukaaga nga tuli awo mu nju manyi nefuna ekirowoozo ne mugana naye lwaki tetufuna deti ne tugenda tukyali ewa ssenga tegamba guwa kireeta nze nakireeta naye nange sijja kulimba omaze okukkiriza nti ono ye mukyala olwo omanyi oli mu mikolo nkola emikolo nva ku guno nva ku guli nzira ku guno ne nga naye lwaki sigina n'enkyala sijja kulima nti nali nkirowoozezzaako nali nkipulaninga nedda kyajja buzinga tuli awo nga lwaki tugende wasinga ne lukyala nanga okakasa gwe byeyogera oba osaaga mugamba nkakasa tufune ddeeti atuna naga nangamba nja kusooka njogereko ne mami wange tulabe sijja kulimba ku Sande akawungeezi namperawo feedback naga mami yagambye kisobokera ddala ate muline nga wamugamba nga ku makya namugamba ku Saturday n'akeera ku makya nga twawukanye olwonze nnyingidde emirimu gyange naye agenze kukola naye agenze mu gije ku Sunday kati olwo Saturday eyo yasula wa mami we ewaka kugamba teyakuba simu yesitula n'agende wa mami we olwamutwalira amawulire ago mami we n'amugamba tewali buzibu tugenda kukubira ssenga mugende mukole okukyala kati bwe yakomawo ku Sunday okwo akawungezi n'aŋŋamba mami akkiriza okukyala kusoboka ne nga ne mugaa tewali buzibu kati nze olwo yabisalawo nange abitandise olwo ate naye nina okugenda nkole ki ntegeeze muzeeyi mugaye omanyi nno ngenda kukola okukyala ew'omukyala wange ono gwe najja naye amujjukira ate kati ebiseera ebisinga ku Sande muzeeyi wange yalinanga ekintu nga ku buli Sande ayagala nnyo okubalabako buli Sande era paka kati enkola ekyaliwo nti buli Sande abagala nnyo ne mutuula ewakaawo ne munyumyamu ne munyumyamu naye ne mubeerako kaawo naye so we yaŋŋamba ekintu we namugenda ne mmutegeeza nti njagala kukola kukyala nga Alan okakasa ne mugamba osajja ku ddi naŋŋamba deeti kirunaku kirwolonze ne mugamba ngenda ddu kubuulira tugenda kulonda olunaku ndukubuulire tugende tukole okukyala mukama mwebaza nti ebiseera ebyo emikolo tegyali nga bwe giri kati okukyala kwabanga sikyakugamba simple kuba ne leero wagamba okukyala kwabadde simple naye ng'oli yakutadde mu miliyoni 2 aga okukyala kwabadde simple so okukyala kyetuyita okubeera simple omyaka kati kwezekala emyaka kuba ekyo kyaliwo mu 2014 no kyaliwo mu 2015 okukyala ndoza kwalinga mu March awo kuba okwanjula wali mu 2015 mu December
ne tulonda date 2 ey'okukyala n'ey'okwanjula ne tugaa kati tugobe bino nenzirayo ne ngamba muzeeyi date eno tugenda kukyala eno tugenda kwanjula muzeeyi nangamba osazeyo ne mugamba ye zaali zeddiridde kukyala kwali kwa March then okwanjula nga kuli mu December nga ninaawe okweteekateeka naye nti tekwalinga nnyo kuli okwa pressure ng'okwaleero kati nti gwalimu akacogo gwe wakyaliramu gwe wayanjuliramu 2015 kati gye myaka emeka si 11 myaka 2015 we nakolera okwanjula ng'ebintu gamba katugaze nga biri simple asenganaga ujja abantu actually nagenda n'abantu 10 mu kukyala 10 nagenda n'abantu 10 ne bategeka ne twesitula n'engende wa muzeeyi akasente akatonotono ke twali tukozeemu nali nkuŋŋaanyiza ne family ne tugenda tukola okukyala okuli simple ne tutuukayo ne batwaniriza kati awo wenziguka ne ŋŋamba kati nno bino byentandise nina bimaliriza ne manya nti kakati ke tutandise ebino eby'emikolo kigenda kuggwanga emikolo nina okugikola naye nti tejjammenya nnyo lwa nsonga nali mu mikolo already engeri gye nali dijje bwa wano na wali naye ate era by then fuuka okukyala tekwalingako na music tekwaliko music nga kaddiko neddiko ndowooza eddiko kwaliko katine kali simple nnyo so ne tuba nga twakola omukolo ne gutambula ne guggwa bulungi ne tusuubiza nti December tugenda kukola kwanjula era we nakomawo ne neebaka ne nga alani nno bino ebintu mbitandise olwo nga mikwano gyange gwofa ki opapa ki nga balaba gwayagala kusalawo bo bagamba opapa ki naye ofa ki abagamba ate kati omanyi kyowatandise tokyakyo reverse kigenda kweyongerayo mu maaso so ate kati mu kaseera ko nakula okukyala bwe natandika okutandika okwetegerereza ddala omanyi oba kuba bakula nitandika okwetegereza ddala nimanya omukyala gwendi naye kati wa forever tekyali kudda mabega si nti ngenze kulimba tekyali kudda mabega kyenakola nintandika kati okutunulira omukyalo nemanya kati nowemba nkola kino nina omubuulira kino wemba nabaako nekyentambuza wano nina okumubuulira she has to be ngali up to date ngali ku page yemu nange era ebiseera biri nga simubulira na jengenda kubira ndo naye wano nga nasule bwe tumutegeeza twasuze tukubando nga ate ogamba ki kube Kampala edda twakubanga obusiki before covid ngovayo sawa 10 n'ekyo nga bucha oba 12 nga bucha so kati netandika okumubuulira nga wano ngenda kukolera wano era nga mukazi wattu ogugwe gwakuggulira 8 9 anti yafuna omudongo 8 kati ate ebiseera byo nakolera okukyala olwo nga nenziga nkolaki nina oguzeemu ku motoka nali sinagulamu sijja kulima nti nali nguzeemu naye nine muluka gye nalinga ntambuza eya muzeeyi nga nkuba ebidongo ng'ate nonkolera muzeeyi kati nga nze nsinga okuba nayo most of the time kati yanyambangako okutambula nga ekiro oba totya nnyo otambula kiro oba n'ekisumuluzo n'ovuga n'okola ki noddeeka n'ogenda n'okuba omukolo n'ovuga n'okola ki noddewuwo kati awo obulamu ne bubanga bwe butyo bwe bwatandika otambula ne tutunuulira kigambo bufumbo sikulwisa eyo ate Desemberwa ekintu kyenzize njiga ku mikolo nti olina okwetegekera mu budde weewaakadde n'oga ngenda kukola omukolo kangwetegekere kino kati nze namanya nti okukyala kuwedde nina okwanjula si yennyingiza eyali ey'amaanyi ennyo naye nga mmanya nti wenfunayo sukaali wenfunayo muceere sabbuuni genda ng'odipositinga ku bintu mpola mpola obulamu bukole ki osobole okubugonza nali engeri gye nabeeranga mu mikolo nali kushuwa nti nali nkola mu bidongo eyo sawundi yaliwo ng'okimanyi sawundi yo weeri sawundi weeri beetaaga gipangisa
kati nga nkola mu mikolo buli gye nzungira nsanga legendary Muyenga. Nemuga gwe nno oyinza ojja kukola omukolo gwange gwe. Anko Muyenga. Anko Muyenga. Nemugamba gwe linda ate bwalwa nga mugamba Muyenga ogenda kuyimiriramu. Date yino. Muyenga gawo ogambye tugenda. Alan tugenda. Ziwe ebiseera ebyo nga omwogezi akugamba essente n'ogaye it is very affordable. Okitegeera. Naye leero olina okuba nga onywedde kugendewo omwogezi omugamba ati nina omukolo. Okitegedde. Kati engeri gye nalina mu industry Anko Muyenga agamba Alani gwe wange gwe tugende tukole. Okitegedde. Ne kinyanguyiza nnyo ki obulamu. Dikoleeta mukyala wange oyo yamufuna. Naye yali kwekotoliyo wano. Ye yamufuna osimujjukira. Obulamu ne bugezaako kola ki. Then kati video omulenzi oyo kati oba ye Lens Media bamuyitanga George. By then yali akola Globotech. Ne Globotech yali avuddeyo ng'ali mu Lens Media. Nangamba ala ngenda kukolera omukolo. Ne mugamba okay. Ne tutuuka naye ate ne ngamba waliwo abaana abapya. Ne nkozesa oba events guru kukwanjula. Ku video. Muleka ku video n'ebifaananyi. Nenga Jojo ojja kunkolera embaga. Kati olwo ampadde ka packaging ka wansi mukojja ddala. Nenga kankozesa ono wakamulaba. Kugamba omukolo ne gubanga ngupulaninze bulungi okuva eno. Naye ebyewunyisa mikolo tebiggwayo. Wiiki yalimu okwanjula kwange. Nzijukira bulungi nakeera ku makya lwali lwakubiri. Kati waliwo ekintu kye bagambanga naye kati kikyaliwo. Ti omuwala bw'abanga olubuto takolanga ki? Takola mukolo. Nolwali luba kyakyogera. Omwana abanga olubuto tetaga kola mikolo. Omwana abanga olubuto tetaga. Kati nze muntu awulira emitolo nenga that's superstition. Kwegamba babyogeranga bulijjo naye mukolo gusobola okuba okitegeera. Era nga nze sikkiriza biwe ebyo bintu nti gugaana kyekigugaana. Ovu kyatabamu bagikolera ne gitambula. Tujikoze mingi nga bagole bali mbuto. Nga bali mbuto ne gitambula ne gikola. Ekigwa bulungi. Naye ngera owulira lwaki akola omukolo ngali mulinde kamala okuzaala alyoka akola olubuto okitegeera. Nze kyemmanyi logic yali awo baaliwo. Ndikala omugole oluusi wabazitoye nnyo. Ayinza obutayagala bulungi. Jukira obuto lwa abakazi stress. Nze kyemmanyi kyebabatangira naye osanga omugole omukyamufu. Tomonyumiza lubuto. Ffe tukoze emikolo nga abakyala bali mbuto ate nga nkulu. Ne bakuba pate ne basinga abatali mbuto. Sekulimba. Tujikoze nenga bw'omutunuulira. Nga tola ino omugole gw'okolera nga tali lubuto. Ninga atona amasinzo okuba pate. Nkitegeera bulungi. Nze zembiraba. Era nze wiiki ey'okwanjula nali nzika wano nali wa mukwano nga nzija kukima bintu wano. Wa mukwano awo maduuka agali awo monda. Nzikirira awo nga nfuna akasimu. By then mukyala wange yali mu ddwaliro erimu eddene awo omuwandege yanga bwakola. Nga bankubira akasimu nga baga mukyalawo ndowooza afunye miscarriage. Ku lwokubiri omukolo gwa lwa 6. Olubuto lwali myezi emeka? Yalinga myezi gumu kitundu ebiri. Ekintu ekyo nasooka we nali nga nzikirira awo sijja kulimba samanya natuuka ntya nenyingira parking awo mukwano ne parking emmotoka nensiriikirira ninga tekisoboka. Nenkwata essimu nenziramu nenjikuba buto omu kubakola naye mu ddwaliro eryo yagikwata nangamba Alan teweraliikirira ono tugenda mukolako agenda kuba bulungi tulina dokita bano abakabye be baliwo bagenda omukolako. Ekyamazima the top doctors be baamuliko. Era ne baŋŋumya ne baŋŋa tojja sigalayo gwe kola ebibyo ajja kuba fine agenda kuba bulungi ali mikono mituufu kuba ate ne bamukazi yakatyo yagala mujja wano omutwalewo ne mugamba ya tewali buzibu nenyingira nenfulume mmotoka nenga kanzikole ki ka shopping ebintu byaye byembadde nzizo okukima nteeke mu mmotoka naye jjukira era omutima tegukubaamu. Zali ziweranga ssaawa 10 ne bankubira bamututte ewaka ewa maama we. Ne nvuga awo ne ngenda wa ne musanga
ne mulaba era maama we n'aŋŋamba Alan sitaani ono mubi nnyo mu butuufu nga nange si kye kintu kye nandisuubidde naye mukama yanya nti mba nkyali awo ne dokita amukolako najja n'aŋŋamba gwe Alan bamugumu ono ŋŋenda mukkanikira by Friday ng'ateredde naye ebiseera ebisinga abakyala baba experiencing something for the first time omubiri guba mu shooko nnyingi banafuwa naye omwami yakanika mukyala wange n'amukanika Friday n'aŋŋamba ajja kusobola era ko Friday bagenda mu ngoye ne bakola biki bye bajja engoye zaabwe biki ne mubuuza oli bulungi nenga ndi bulungi naye nga nze omutima era gugala nange mukolo gunaaba gutya guno naye ne baŋŋumya dokita n'aŋŋamba Alan gwe bamugumu ono agenda kutandika olunaku ataalumaleko muli ne ŋŋamba awaayi omukugu yakoze eki yaŋŋambye bino nkukakasa olw'omukaaga lwakya ne nkubira ku mukyala ne mubuuza oli bulungi nanga nze sirina buzibu bwendi ne ŋŋamba baasi katujje twesitula bulungi paka mu lujja ng'era bwoga omukyala yakuba amazina ng'abadde tamanyi ku kintu ekyo tasobola yadde okukirowooza nako yakuba amazina ng'alinga atabadde ku ndiri ng'alinga atabadde ku ndiri netula neŋŋaana naye mukama okola ebyamagero omukolo ne gutambula bulungi ddala ogukwanjula ne guggwa mukama ne mwebaza nga olana luno nduyiseemu ninga mukama weebale kati olwo nzija kwanjula nga twaseetinze deeti y'embaga tukira bakubuuza ojja iddi wa ebibuuzo ebyo bitegedde nga nagironda babeetaaga okumanya mwana waabwe tomugenda mukomyawo deeti nga nagironda kati nze nayisawo 2015 gwe nali yali Desemba nenewa 2016 yenna ne ŋŋamba February wa 2017 tugenda mu mbaga kati waawano wenzijja okubuulira nti ebintu bya Katonda teri ayinza kubimanya mukyala wange twatuuka mu kaseera akateekateeka embaga ng'ali lubuto abasinga obungi ne baga lwaki era temulinda n'amala kuzaala ne mukola omukolo ne bakuddamu era nga luli eri kijja tugenda kugukola sijja kulima ne Archbishop yali agenda otugata yaga Alan lwaki tulinze omukyala ono azaala ne mukola omukolo nemugamba Bishop simanyi mukama bwakireese naye tugenda kukola omukolo guno ng'ali lubuto era basinga nga bampa amagezi n'eyo twasomeranga erubaga lwaki tewalindako omukyala n'amala okusumulukuka nemuga simanyi walimala okusumulukuka biki ebiddako mu maaso naye kati katugende nakino ekiriwo nga tere tutandika kuteekateeka mbaga nga nteekateeka embaga naye nga muliwe neebuuza naye omukyalo ono kyajja kitya nga sobola kugamba ziwa nti bwakya ku makya nentandika okupulaninga okukyala ekwanjula embaga kyajja buzi ate neŋŋamba nteeka okukola embaga nga y'amaanyi kuba ndi service provider ndi mikolo banalaba batya Alan ng'akoze embaga obulamu bwe bwatwanguyiranga waawano oba mu bbaala okuba Patrick Omujuuka ayitawo okwenywerako ku kyokunywa mamuga paatu ninayo nembaga nti Alan gali gwe alinayo embaga gwe tuyinza okuddaawo olinawo mmeka atiroka ompeeyo zino awo nyini awo omukwangira awo wako obulamu ne bukola ki naziwutamu bbiya naye ebiseera ebyo obulamu bwatwanguyira ziba za kulinza omusaze wagenda zisaasaanyiza awo wennyini wekiggwera omugamba kwatayo ekitegedde oba ku mukolo nomanya kati MC mukutudde nga ngamba kekke embaga netagako screen by then twalizuzanga za projector nga zino tezinnajja projector screen ino okubaako amataala nga tegannatandika
eno lighting yaffe nga tannatandika nga just batandika butandisa okugaleeta era nga gabeeranga ku sitandi bwegetu ne bagasiba diko teyabeera ngono wa leero leero otandika embaga bino byalatizale nnyo ekwettira ne mugamba amatala g'olina tugenda kugakozesa ne muga sawundi weeri paatu waali nenzira kakati bino ebya tenti by then nga photogenics ina tenti eyo bagiyitanga bati ey'obusondo obungi naye ng'ebeemu nenga eyo sigenda gikozesa sente ezo teziriiwo omwana kwalira nga yalina venue ye nga nnungi nze neŋŋenda ate nga ŋŋendawo nnyo okukolerawo emikolo omwami oyo yali yafuuka mukwano gwange bali bamuyita David sijja kumwerabira yalinga kwaliranga awo nga yakola ku bya booking David neŋŋenda nga Alan ngenda kuwa package naye togigamba nga omuntu omulala yenna nampa package ennungi ey'emmere n'ey'ekyokunywa neŋŋamba ye kale nze omukisa bwe ngutulabira nti wobanga muzeeyiwo kale oluusi tuyinza okuba tukoze emikolo nga abakadde baffe tebaliiwo naye mukadde waabangawo ke kaseera omukisa wagukuweera nnyo mu mikolo gino n'akusabira n'agamba ye kino kyotandise ate ng'era agulimu ze mukadde wange yali nnyo mukolo gw'embaga yange nnyo nze nasooka okukola omukolo gw'embaga ewaka ewaffe mu kika kyonna si mu kika mu balenzi kale katugeze mu balenzi mu balenzi nze nasooka okukola omukolo gw'embaga ate mmanyi mu kika kyonna nedda nga oli musajja w'amaanyi ate era ng'era w'osanga rota baliwo omusajja gwe bayita DJ rota bagaba DJ tebawasa gwasoose tetumanyi kikikutanudde kuwasa naye tetumanyi oba tunaakusigaza ne mugaba wendi nze ngenda kuba ekidongo paka naye mukadde wange yali mu mukolo ogwo ne tugukwata ne tuteekateeka embaga nange gye nali simanyi nti embaga eyinza okuba ennungi bwetyo embaga yali y'amaanyi yamenya ebitooke yali y'amaanyi nnyo waggulu ate nga akasozi Lubaga gye twagenda zijjukira mukadde wange Archbishop Augustine Kasujja yatugatta abantu bonna ne bagana naye mmwe ebintu byammwe mulina engeri gye mubikozeemu omuntu gye yeebuuza bano bakoze baana bato bakoze batya ebintu bwe biti sente zivuddewa sente muzijjeewa nze era omugole yenna ali eyo ng'oteeka naddala omusajja ng'oteekateeka embaga olwaleero wandisoose ne weetunulamu mu nsawo yo ate n'omanya naki kyojja okusobola nze ekyannyambako nti nali mu industry neetekola emikolo abantu banyigiranga ku liiso ku buli kimu sijja kulimba ku buli kimu nga bakuba bawumbawumba oli amanya ono Alan nkola naye essaawa yonna nange eki mwetaaga akula wumbawumba nti nze nakola meeting z'embaga nga muyinza okuba mu meeting abantu 10, 8, 11 awo ng'owulira obusumuluga mikwano gyange giri nga bajja 8 ayi gwe kigambo meeting y'embaga kikuyinza okukyayisa abantu naye nga meeting gwe obusimu obuwulira how are you wonga mwebuli awonga munyumya naye nga lwolanga nina meeting y'embaga ajja batano abaina za chairmanisburger olina osasulirawo okoledde meeting okiraba ninako omwe yaŋŋamba olikira nti yali munyiivu yaŋŋamba gweziwa okimanyi eno meeting esembyeyo nemubuuza lwaki naŋŋamba nakakola 3 abantu mbaliisa mbanywesa naye nezebanekera mu meeting tezigula kyayi kyokka bali emmere naŋŋamba za meeting nzivuddeko omukolo kangwevugire okiraba yaŋŋamba abasajja bajja abakazi bajja naye sente zebaleka mu meeting tezigula wadde ekyayi gwe babagulire mu meeting batudde n'ekyayi gwe banywedde naŋŋamba anze meeting nzivuddeko kampambane mukolo gwange era abasinga abantu olwaleero baga saagala meeting but that disappointment era bazikola ogendayo n'ozibeeramu embaga eno eggweno meeting eyinza okwettira
gwe meeting y'embaga ekukyaya abantu naye mukama mwebaza nti famire bwe muba obumu byanguwa famire ya mukyala wange neyange tulina engeri gye twateekateekera awamu fa ku bino embaga neekutulamu ng'oli musajja mukyala wange bakwasiza wamu ne bagamba nedda weetuli bano abaana baffe tetusobola balekirira bakyali baana bato ne bakwatirako wamu naffe ne tusinzira ne tugamba embaga ejja kukola ki ejja kuggwa era embaga munnange neetuuka awo we nakubira ebirayiro mu ekereziya ne ngana naye nno kati musajja kudde ebintu by'obufumbo tosooka kikkiriza nobeera noga bintu bya bufumbo ebirayiro ne biggwa noga kino kyennyingiddemu kati nno paka kufa nga sizzeemu kukola ki kutagalira walala wonna kugamba mbuba kino oba kiri naye nga n'omukyalo omu kirayiro ekyo kye nakuba so awo ntandika obulamu mu bufumbo manyi bagaya embaga nnyingi obufumbo butini ntandikira ddala kye bayita obufumbo ne mukyala wange oyo embaga nyingi obufumbo butono kategeeza kyako kaddemu omulabi waffe akategeere abantu bagenda mu kyaki ekereziya mizikiti embaga ne zibaawo naye embaga we ziggwa b'osanga mu bufumbo ndi gye bali batono kekalaga nti embaga nyingi naye ndi mikolo nina benkoledde emikolo emirungi naye omusanga nagamba kitonde ekisajja tokinnyongera naye nga nze nali service provider ku mukolo n'osanga n'omukazi ng'akugamba sorry n'omusajja ng'akugamba yafumba emyezi ebiri tambulira yali tamanyi kyayagala yafumba emyezi ebiri n'ayitamu nina omukyala actually nina omwami kola ogule bannaye mukyala bambi omwami yateekamu nnyo sente zaali mpitirivu omwami yanyumiza emboozi eri nempulira nga nange ekyamazima nandibadde nze kyandinkutteko nnyo baateekateeka omukolo gw'okwanjula omukyala ali yatandika bino ebintu byogoba ku mpapula ezigenda mu America ng'abigobedde emyaka gyalenga ndowooza oba nga 6-7 ng'atuuse akaseera awulira akooye kati mu kaseera ako ndowooza abasajja yabeewala kati bwe yakola ennyo ng'asaba ennyo nawulira ng'abikooye mu mwaka ogw'omusanvu ogwo omwami bwe yajjira neera yali asuddeyo ekipapula ng'asabye ne babeera n'omwami ondooza omwaka mulamba batandika ogwokubiri oguddako giri osula mu guno bakuyita kula interview omwaka ogukola ki oguddako kati bafuna ennaku z'omwezi bateekateeka buli kimu bwe beebula wiikisi 2 bazali wiikisi bula wiikisi ndooza nga 3 ku mwezi bamuyita kwembasa akole interview omukyala ng'agenda teyagamba mwami okumanya katonda oba sitaani simanyi naye ekintu engeri gyekyekolamu supiidi ngolooza kiteeketeeke bw'omukyala mukola interview yagiyitirawo ne bamugamba you have 2 months to go teyagamba mwami yakuba gude n'atagamba mwami ate n'omukolo n'aguleka ne gugenda mu maaso ne gubaawo omwami ne yeemalamu n'asitreyininga akola omukolo gwa mukyala gw'obuvunaanyizibwa buli kimu ne kibaawo babeera mu bufumbo mwezi gumu omukyala n'alinnya ennyonyi omwami yankubira essimu n'agamba ziwa mpulira njagala kwetta namubuuza kiki n'agamba oli ludda olinamu ku budde tusinkana twogeremu n'agamba kati bino mbikugamba nga musajja ku musajja sinza bigamba wakika yenna sinza bigamba famire yange kuba bonna bagenda kunsekerera wabula okuleka gwe yinza okutegeera embeera gye ndimu omukyala yamukubira essimu nga maze n'ogera ne mu kuva ewaka nga onakera mu kyogenze kukola teyamusangawo essimu tekyazikola teziyitamu bwe wayita ennaku ezi agenda okulengera WhatsApp emuweereza message namba ya America amugamba baby onansonyiwa naye nga sinako sisinkana nalina ebirooto ebyange engaazi era lwe luno olugendo lwange namunnyula buli kimu kyonna amugamba naye kasa tuli bafumbo tetunakola mbaga kankole emyaka gyange nga 6-10 nja kudda tukole embaga kambeera eno nga ndi mukyalawo nawe obeereeyo tuzimbe obulamu sigenze kufiirayo omwami yangamba nawulira nga nsanyaladde kuba nze sente nali nziina nga setaga mukyala wange noyandigamye tisagala kukola yali asobola okuba nga mulabirira omusajja omukolo gwali gwa bbeeyi bwe oba baliyidde ekitono ennyo $1,500,000 byayiika mukolo ogwo omusajja alinamu ku ssente nagamba nze mukyala wange newe yandiyagadde kusigala wano nandimulabiridde
naye akinkoze nagamba abantu genda bagamba ntya so kati kyenkugambe ekyo nti nga bwogagamba nti abakyala bangi bevuma naye n'abasajja bangi agamba ndinza omukyala kyeyankola kyekiri nga tali kyerabira. So nze najja nenkiraba nti embaga zibaawo obufumbo naye nge bubanga buzibuzibu eno side naye ate kino kiri ku likodi nakola embaga nga mukyala wange ali lubuto luli myezi 8 mu myezi 8 Patrico n'agamba ye nembaga gye tusoose okulaba nga ambulance bagiwadde omulyango omunene ku reception kwaliranga awo ng'ojingira bwoti wano waliwo omulyango gwa ambulance yepakinzeewo ebyaddala ne baga tugenda kuba reception watandikira ambulance gwe nze lwali lukuze nnyo myezi 8 era nakkiriza nti naye yakuba pata omukyala nina ne ka video ng'azina kawansi bw'ati n'olubuto lwe gwe ojjakamba ka video ako abaana balina okukalaba yazina nga abalabi bafe balina okukalaba kakase nti kyonyinya kyaddala nga wakka wansi ne tukuba pate mukyala wange yakuba amazina embaga nga Patrico bwatuuka bwatubuuza ali bulungi muli bulungi nga dokita waffe oli waali teze kunyumirwa ni just teze kubeera alert nga twamuyise nga tekumbaga twamuyise dokita waffe oyo kitegere nga twamuyise ku mbaga naye nga n'abeddwaliro gye yali akolera weebali mu administration n'abasawo weebali era nga Patu agamba abasawo mutudde watwagala tubbe embaga nga tobalabako kugamba yembaga gye natuna ne ngamba kituufu okyasobola okukola omukolo ng'oli lubuto ate sitaani naye akyasobola okubikola olulala ng'oteekateeka omukolo kituufu ekitegera kati nze kyekintu kye nalaba nti Katonda akulaga mu mbeera zonna nti si kituufu nti tosobola kukola mukolo ng'oli lubuto kisoboka okitegeera kuba nze nina ekirowoozo ekikiriza nti sitaani yatwala Katonda aliwo okutuwa birungi Katonda takuwa kibi aba atuuka okutuwa kirungi naye sitaani yakubbako ate ebirungi biwandibadde nabyo ye ndowooza eyange ng'omuntu nakuba embaga bwe twatuuka okuwummulamu kye twandiise okugenda mu changing dokita n'agenda n'amubuuza dokita Sekulima ali awo Central Road Hospital awo oli bulungi n'amugamba sirina buzibu yadde ndi musanyufu nnyo n'amugamba tugende mu maaso ndowooza n'omwana munda yagamba leero nagiddwa nkubyamu akafaananyi ku myezi 8 omwana aba akuze twakuba kubeera n'abazaalira ku myezi 8 omwana n'avaayo nga omwana yennyini eri abazaalira ku 8 kyekyo kyova olabanga twagamba enembaga tetulina kuteekawo kugira oba ŋŋambe twali tulina okuba nga tweteeseteese mu mbeera yonna nti singa embeera eno bweti ekolaki ambulance weeri mu mulyango wali doza n'abasawo abazaalisa baaliwo ku mukolo nga ambulance atambula emirimu gitambula omusawo yaliwo is a gynecologist yabimala byonna bategeze tutuuka mu ddwaliro ng'omwana bamuggyeeyo dda munda naye nebaza Mukama ne ŋŋamba olaba n'embaga eno ewedde bulungi ono omukyala tojja kubeerawo tujja kutambuza obulamu omukyala yali yasoma busawo ye yali yasoma busawo yali so much in administration yeddwaliro administration yeddwaliro eryo nga teyasoma busawo era ziwa awo we natandikira obufumbo ne mukyala wange kati emyaka 9 bweddu ng'akaweta ku lugalo kwekali tekavaako kati tewaddamu ofuna buno bwali bukusumbuwa mu bbala gy'okubira nze navumibwa nga buli lwogenda nga wakoze embaga watulese ku lujja abaana bafuma oba nkubyamu life y'ebbaala eno gy'obaddemu nali nina okuddayo mu bidongo byayo kubeera nali by then nkyali nnyo muki mu ndongo ebyakiraabu ebyo kati nali nkubadakawo ku kyoto ne ku bambu then bambu nenvaawo nenzira ate emabega wa bambu kafaako sijjukira linnya lyako we baakayitanga naye nga akasente mwe kava ka weekend kuba no mu weekdays nakulanga ne muzeeyi wange
katukola weekend ogenda n'ozoganya Friday Saturday Sunday ate obeerere ng'obatta nga ndi mbyange okitegeera nga ndi mbyange era nga mukyala wange ye yakimanyira nti oyo kati ali eno weekdays ali eno okitegeera ate nga weekdays ate mba nnyo mu mirimu gya safari otambula eyo Northern Region ogimalako naye ng'ovuga n'ogamba ku Lwokuna ekiro ndika Kampala ku Lwokutaano oba olinayo okwanjula oba embaga gy'oba olina okukola ng'okomawo ng'okola ki ng'ate weeteekateeka Friday kuyingira mikolo okitegedde so omukyala najja n'alaba obulamu bwange engeri gye nzize mbutambuza nekitambulira awo naye era buli ebintu tebibulayo otuuka ne baga gwe mwepapyapapya okuwasa nze atazza musango emboozi zekyali nnyingi mu mikolo gyonna omanyi tukkiriza emikolo gijja n'ebirungi wamu ne challenges nga tetunaba kunzika programu eno njagala otusiigire ku birungi byewafuna mu mikolo bwe tunava ku birungi tudde ku challenges then tujja kwatuwumbawumba naye before that tukkiriza nti okuva lwakola emikolo egyo olinamu ebirungi byajja n'emikolo tusaba otusiigire ku kifaananyi kiki kyogamba nti nafuna kino nga kirungi era nga nabifuna ku mikolo kati nze nja kubuulira kino lwe twamala embaga yaffe mu February that is 2017 ng'ekintu kye sirootangako kwali kugula ttaka waligulirawo after immediately simanyi mukisa gwa Mukama wa gye gwava nga nakubire simwana waliwo ettaka esente bwe zitinga lya layisi neŋŋamba nga mukyala wange olowooza tusobola mukyala wange naŋŋa ninayo busevingi bwange eyo tusobola naye nange nitunulamu ng'ate wemba n'akasente kenninawo tekamala nga muzeeyi no waliwo akataka wali onyongerako ku ssente twakava mu mbaga ettaka eryo ndowooza twaligulamu April embaga yali yaki February mu April kati ekyo nakitwala nti omukisa Mukama gwabayiwako nga muli mu bufumbo kuba gwanjawo ebintu byanguwa mu February mu April ne tusasula ettaka ne mukyala wange ne ŋŋamba omuntu wakava mu mbaga ate oguliddewo ettaka kati era ng'embaga ewedde mukyala wange jjukira gambe yali lubuto lwa myezi 8 February n'azaala April awo ng'atandika wamala okuzaala jjukira gy'okola bakuwa wakati w'emyezi 3 n'4 okuba mu liivu ne ŋŋamba emyezi 3 gyaggwako ne ntunira mukyala wange ne muga olwo omwana ogenda mulekera naŋŋamba teka kati munaye ku mulimu banneetaaga okukola ne mugamba naye lwaki todde eno mu events oleke kubeera employed kola ebibyo nange kati nze nkole ki zisobola kugenda mu bantu basaba bizinesi ne mugamba nedda nze bino mbirimu tutandike bizinesi y'ebyokunywa tukole juice tukole cocktail tuwenga abantu bia ne soda n'amazzi omulimu ogwo kati nga nze nali mukwano gw'omwami gwe bayitanga Kagusunda waliwo omusajja omukulu gwe bayitanga Shem Semmambo rest in peace omwami oyo yafa yalinga akolera club Shem Semmambo omwami oyo yalinga abeera ku mukolo n'abawa bia n'abawa soda n'abawa amazzi n'abawa kukolera cocktails kati ng'emikolo gyenkola ebiseera ebisinga nakolanga naye era nga omwana gwe yalinga akozesa bamuyitanga Emma nga mubuuza Emma njagala kuyiga kutabula bintu ebyo cocktails nangamba ninja kuyigiriza nga buli we twakolanga ffenna nga Emma agamba jangu oyige nga siiga ate okukola cocktails kati nga ngamba mukyala wange ku byokunywa bye tugenda okukola kola juice nze nkole cocktails mukyala n'agaye tunoonye capital kati nga tonnamanya juice bamukola batya naki kuba mukyala waye kale ye yali mukozi wa juice ow'ewaka nze akatunda nkanywedde kuva lwe nafuna mukyala wange mu nju yange akatunda akakamula buli lunaku akatunda kabaawo akanyogoga ngenda okumulaga bizinensi eno nga mbutuufu lyekkubo lyettuufu lyeyandikoze eki lyeyanditambulidde namuka kampuni ngenda giyita nno linnya lyo Joy po anywa buji ewuwe tamanyina katonda wekawoma taliko budde bwakumaca baba bugumu buba buji buba buji nga mukyala wange ogenda nno okutandika okukola juice
n'agamba nga tutandika kunoonya mirimu. Tutandika okunoonya emirimu mpola mpola egyasookanga okujja gyabanga tuweeyo bbiya tuweeyo soda n'amazzi ku mpaka. Ujjukira omukyala gwe nasooka okukolera oba mukyala Kalema, waliwo omwami oyo yakolanga mu gavana. Actually waliwo omwami oyo yabadde akulira oba association y'abagundi ebweru y'abantu bannayuganda abali ebweru, erinnya lye ligenze ya diaspora mu America. Omwami oyo soba nawulira yajja kwano bamusibyeko bikiwe bityo bwe twasooka okutegera erinnya linvudde mutegedde bwe twasooka yeso mulengera oyo mulengera yakolanga program ku CBS okwo balitanga mulengera yakolanga erinnya nderabidde naye nga lirimu omwami oyo yasooka otuwa omulimu gw'embaga muwume Lugogo. Ningamba mukyala wange tutandise mugenda kuba juice yatugwa bbiya soda mazzi tukula tutandise. Kati emirimu gye nasooka okukwata nga sinnamanya juice bamukola batya, nga nina mukwano gwange yali akola juice. She's called Lilian oyo nga mugamba Lilian jangu wano beetaaga juice nga mugajja tukole nga tukola njikakola ki ng'aleeta juice aseetinga Lilian nga juice mulungi. Kati awo ne passion naffe ne tugamba juice ono omulungi yateeka okuba ku mikolo gy'abantu. Awo tutandise okuzimba ekintu nga tuli babiri ne mukyala wange. Tutandise ogga kampuni tugiyisa nti Joy Events Joy Events mukyala wange ye Susan Joy Joy Events. Era bano bambuza lwaki kampuni bagiyita Joy. Nemugamba mainly nagigulira mukyala wange oyo atandike ebintu byaki ave eri mu employment adde eno. Nze sijja kulimba obulamu bwe tusanze mu being self employed bwanjawulo, ekyo naawe okimanyi. Tiwootolira wana akakadde ne kakusanga mu ofiisi ngeri alina okukalinda emyezi emeka omwezi mulambe ennaku 3. Kyekyenjawulo ekikola ki ekize kikibeeramu. Tuggulawo Joy atandika okukola juice, ntandika okukola cocktails. Kati awo omwaka ogwo gwennyini gwe twakoleramu embaga gwe tutandikiddemu twatandika ndooza mwezi gw'omusanvu 2017 bwe twatandika ebintu ebyo ne tutandika. Omwami bali bamuyita Muvawala ye Muvawala bwe tutandika okukola Muvawala bwe tutandika okukola Joy eno eva ki nga tukoze eki nga tuyingidde obufumbo ne tutandika otambulira awamu, tutandika okukola bizinensi awamu. Nze by the way buli wengenda ku mikolo ngenda ne mukyala wange ne tukola. Era Honorable Zambali nga akusanga n'akubuza ne Alan gwatata mukazi wo kikola otya sikumusabiri nga ne Patrick akuga Alan yaze endooza ne mukyala we wali nemugamba era waali naga naye gwe okikola otya okukola ne mukyala wo nakati obeera naye nakati najye twabadde ku mukolo wali wabadde naye kati kuwalo saali naye kubanga akyalina bebi gwakyali mukulabirira mwakazaala awezezza omwaka nga gumu emyezi nga gijjo, naye nze ekyange kuva dda nga ngamba omwana owaffe abawaffe tugenda mumusuulira muntu kola ki abeera naye kaseera. So nze ebiseera ebisinga natambulanga naye mukyala wange era bw'anaaterera bw'ati era nterera bw'ati actually namuwa paka omwezi gwo omanyi August ono agenda kuba dduka mungi namugamba August tugenda kukola ekyo kyo teri kubeera waka era she's very okay with it. Era olwaleero emirimu gye nnina mingi ndi eno era mugamba genda eri motoka yiiyo mwana beera naye mpola mpola mirimu gijja kutambula n'amanyi okumulekako ewa maama we nakola ki nasobola okugenda nakola mpola mpola. So kati bwe tutyo tuzze tutambuza obulamu okuva ku lunaku lw'embaga kyolwaleero we tuli Mukama tumwebaza bwebaza. Ebisoomooza bibaawo mu bufumbo emyaka 9 tebibulamu bibaawo ng'omusajja osirikanoga naye nga bibaawo ddala bibeerawo mu bufumbo ebisoomooza naye nga tutambuza mukitegedde paka essaawa ya leero. Challenges zenjagala si za bufumbo
wabula njagala mu nteekateeka zo ez'emikolo nga nteekateeka emikolo wasomoozebwa ki mu mikolo ng'ogiteekateeka kaakati okuteekateeka emikolo obufumbo zo tezewalika kyenasooka okulaba nga tuteekateeka emikolo era kyensoose okwogera nakyo kya meetingi. Kwanjula nakolanga meeting. Kwanjula tebakudisappointing nga bajja. Kwanjula engeri gye zaalinga ewaka naziteekanga waka saakola za mu kibuga Kwanjula. Kwanjula meeting zonna zaabanga waka wa muzeeyi. Kati muzeeyi abantu bana bakutiisa abatesa muzeeyi amaaso. Kati muzeeyi nga buli omu agamba owaayi sisobola nze muzeeyi wange bagakyenkana nga bamuyita chairman wa meeting zo ku kyalo. Yalinga bonna babeererawo mukolo n'atamuwa bwa chairman. Kati balinga abali mu kumuddiza. Kati kuwalinga kumuddiza. Nti meeting we zaatuukanga okubeerawo ez'okwanjula ewamuze abantu bajjanga. Nga n'akasente bakaleeta. Okwanjula tekwali kuzibu nnyo by then. Ate ne mukyala wange wano waliwo otuuka abazadde ne bakutike twagala kino twagala kiri saakola ki saakifuna kuba maama yagamba abo abaana bato tebannakola ate nga balina okukola ekibajjamu kyebaba bakola naye wetudda ku mbaga meeting zasooka ne zinkuba emiggo ez'omu Kampala nga zitulawo ku YMCA walingawo restaurant ng'otuulabo bayisa saa 11 gwe n'ojja 9 weziwerera essaawa 10:00 baganda abo be basookawo 11:00 n'ofunayo 2 weziwerera 12 nga sayidi y'omukyala baganda b'omukyala be bakola nga be baliwo meeting mugenda ogitula mulimu 11, 12, 13 nga kyenkana ab'ekika mwe mulimu abawaka mwe mulimu emikwano giriwo 2, 3 okitegeera. So kati nendabira ddala nga okuteekateeka obufumbo naye ekintu meeting kino kikola ki kizibuzibu okitegeera kizibuzibu. Kati ate nentunulamu nti waliwo bye tuba twagala ennyo okukola ku mbaga. There are those wishes noga sente zange njagala nzikwate nsasule kino nsasule nekiri budget yo ebiseera ebisinga wotunulira pledge zino abantu ze bakuwadde hopes ne ziraising waggulu nti omuyimbi bwati nja mugattako muleete okitegeera. Nze nayina ekirooto Isaiah Katuma okuyimba ku mbaga yange. Isaiah Katuma by then yaliko nga embaga z'amanyi zonna ezisinga Isaiah Katuma yaliko. Naye sente za Isaiah Katuma nezikola ki? Nezigaana. Naye Isaiah Katuma was my friend. Nangamba Alan, mba kubanga wendi mu Uganda. Kuba nali siwadde sente zimu booking. But before the function, Alan nandize ubone nkuyimbiramu. Naye buzibu olunaku lwalonderamu embaga yo ngenda kuba mu US. Ne mugamba neyanzizza nnyo webale kuntegeera okitegedde naye nga yali yeewaddeyo because of omukwano. Omanyi bw'oba DJ Isaiah Katuma wabajja okuyimba asookerawo nkonectingira kola kino weekiti omuyimbi yenna ndese CD teekamu kola ate yedda nga abayimbi bennyini beetuukira bakubindako zino mbw asindika omwana genda olabe DJ yedda nga afata DJ mwenyini muyimbi mwenyini yasendera yennyini yajja naga kati genda kukola bwe tuti ne bwe tuti CD yeeyo era nga CD ayiwandizeeko limba namba 1, 2, 3 zitugenda okukuba n'otakula okitegedde. So kakati nayina ekirooto nenga naye wenaweza sente weziti nja kukola kino na kino nja kukola kino na kino but disappointments zijja ng'otunuulira pledge list y'obuweeti ngekanudde maaso yakusuubiza ekyabiri naga Alan omusanvu guguno tegukole bubi siri bulungi naye nga gali 2 mu ntandikwa era nayiga teri munnanga ayinza kukola mukolo ne simugamba nti pledge list eyo giraba tojemaliramu ojja kukyawa abantu ojja kunyiigira abantu girabe bulabi ng'etali nawo. Mukono gwange yali akola embaga it's 2 years down the road ali eyo Lubaga ng'ayina omuntu enaŋŋamba oyagenda oyo ekitone ennyo mujjamu obwo
Namugamba okakasa nti mujjamu bubiri. Yalina kyaliwe. Ali mu kikubo wano. Mututumufu mu kikubo wano. Ngazanamu azimubalidde. Ngagamba ekitone nnyo ajja kumpaayo obwo. Bubiri. Namuga webaze Mukama. Yakikkiriza. Yamuwa mega. Ago. Sirungi kuseka naye. Embaga ogiwulira kati ng'ogikola ng'ekwettira. Embaga gyewetandikira. Era musubira mu bbiri. Ekitone nnyo ekitegeeza yali asubira bbiri n'okweyongerayo. Yamuwa 3. Ago. Yamukyawamuko. Nene mugamba oli sente zize. Gwokyagwa zimukolera. Kiraba. Tubulabanga oyinza okuzimba omutima. Sente z'otaakolera oli z'otaakolera kolera oli. Bwe musubira mwezi. Yafuna 3 n'asiriikirira. Ne mugamba eby'embaga bwe bityo. Nze nakola embaga era teri akola mbaga gwe sigamba nti wano w'otambulira manya. Kati nze ekinyanguyiza oba njagamba sijjaga ndi challenges nasanga nyingi mu mikolo lwansonga nali mikolo nti abantu abasinga bonna nali mbamanya ate abakola ekirungi okitegeera saateekawo chance ya muntu gwempanga nga bonono oba saagirina nalonda kintu kirungi kuba buli omu omulungi eyaliko nali mumanyi. By then Patrico was the top. Muba MC mu Kampala kangambe mu Kampala ewasigadde nali mu weddings nga Patrico yaliko ng'ayokya era buli omu naaga omwana yakoze embaga ey'ebbeeyi naye nga nze mmanyi yaleese Patrico ku mbaga kumbe kyali kya bbaala kyaggwera n'omwokyeza bbiya okitegedde era embaga weggwa abantu bangi bakwebuuzaako ono wamusobola otya n'omugamba kubira Patrico nze nja mugamba nti omukwano gwe neggwe mukubire olwo nina okuzza ekitiibwa kya Patrico nti nze bw'abanga yankolera ekisa ate sigenda kunaabuula bizinesi embwa ajja kukolera awenkolagana ate weeyambira okitegeera omuntu oba mukwano gwo takalubiriza mu mbeera nkugamba kubira Patrico ajja kubuulira okitegedde ekikye kubanze yali chairman w'embaga yange by then yali ateekateeka mbaga ye naye nti olwamala eyange bwe nti nanga Alan Patrico gwe njagala ne mugamba Patrico mukubira akubuulire eri bizinensi ye zoba yanyigira ku liiso takumanyi naye nze nja mugamba ng'omaze okwogera naye nti yali chairman w'embaga yange awumbe mukko naye nze sigagamba nti aoziwashe akolera ku 5 kamukubire ajja kukolera ku 6 bizinesi yoli sinze enkola ki sinze agirunninga okitegeera so nze I try to bring abantu abalungi bonna awamu nembakozesa ku mbaga yange kyekyanyanguyiza embaga okubanga yantambulira bulungi okitegedde sijja kugamba nti bizibu saafuna bizibu nnyo ekya puleegi kyokka ekyakumalamu amaanyi ekyankuba omuggo baaba gwe tolina kuwali osuubira kuwa miliyoni 5 nakuwa mitwalo 2 nedda sabalina naye ekyanyamba n'emikwano gye nayina nga nteekateeka embaga egyo manyi waliwo bulugosa n'omubuuzaako wano ng'ofuluma biki nti mukwano gwe nedda emikwano gye janjirawo omubiri okuva ku bestimani wange oyo musajja yanjirawo omubiri naga Alan tugenda kukola embaga bestimani wange nanjirawo omubiri embaga ne tubanga n'emikwano gyange egyo gye nayina tutandika ogitambuza bino bye bagamba ba obbi tebagaba ssente nze amasomero gendayo ba obbi bampa ssente nga nkola embaga ne ba ogi abamu ne beegattanga ku gurupu ze twalingako ne baleeta waweereyo ssente ne bakuleetera kasente awo omukolo ne gukola ki omukolo Alankkiriza yesebo nga tumbawumba programu yaffe njagala osibirire entanda omwami yenna ayagala oteekateeka omukolo nga bw'ogambye nti budget togisaako pledge list togisaako sira pulaninga bibyo njagala obuulirire omwami yenna apulaninga okuyingirira kino
kiki kyayinza otambulirako okufuna omukolo omulungi. Naye ekirala omaze okubuulirira omugole apulaninga n'abaami abali mu bufumbo obeeko kyobasibirira gwe kikuwangaziza emyaka egyo 9 nga nakati okyabala kubolaga muli basanyufu mu bufumbo bwammwe bukyagendera ddala mu maaso. Obawe ku magezi gwe ki kyokoze kyenjawulo kuba nti omukyala wadde wabawo challenges akunyiizaamu nomunyiizaamu niye gwe okivuga otyo kuba nti mwesonyiwa ne mutambula mu maaso. Kakati kino kyenja okutandika nakyo musajja munnange tandika kwagenda okukola emikolo. Musajja munnange gwe ateekateeka okukola omukolo. Sooka otunule mu nsawo yo omanye kiki ddala ky'olina kizitowa ki. Okitegedde nti oyagala okukola omukolo bajeti yo gy'otunulira ya ssente mmeka. Manya nti bajeti yange wemba nga nsobola mbaga ya bukadde 5 tokola bajeti ya bukadde 10. Njagala otandika ogambe nti nno ku bukadde 5 bwensutandika nayo okukola embaga yange ninako obukadde bwange 35. 35. Ate somanye nti otambuddeko 70%. Otambuddeko 70% ku mbaga yo. Awo olyoka otandike okutunulira pledge z'abantu abaki abalala. Ate ekirala kye saagala obuse maaso bw'oba olonda service provider njagala onoonyereze ku service provider gw'ogenda okukozesa. Okitegedde oluusi ebiseera ebisinga ennaku zino embaga emitimbagano mwe tusinga okujja abantu be tukozesa naye nga gwe tokoze background check. Okitegedde tokoze background check ya service provider gw'ogenda kukozesa. Totuuse na mu office omanye ennaku zino emikolo kati giggwera nnyo ku ssimu. Ziwa abagole bangi akuba essimu bangambye okola giiso omulungi sente mmeka ekidomola ennaku z'omwezi bweziti tudepositingako next week ngenda kukuwa deposit n'akuweereza takulabangako bamugamba bugambi oba yakulabula ku social media n'akuweereza ssente bwegule. Naye nze nandigambye omusajja ateekateeka omukolo tukola background check ya service provider gwandiyagadde okukozesa. Ate tunoonya service provider agenda okujja mu budget yo. Teweewa kintu kinene kyotagenda kusobola. Okitegedde kuba nze ndabye abagole omusajja nga ava ku reception uchanging n'atandika okuyomba n'abantu abamubanja nga yagala bayoola buyoozi. Lwaki otuuka ku ekyo kyonna? Kuba ne service provider okudisappointinga ku mbagayo wonooba tomusasudde bulungi you're getting disappointed. Kati nsaba gwe omusajja ali eyateekateeka sooka wotunule timbaga njiteekateeka naye 70% nkola ki ebyaleero emikolo gyagezze bajja kugaddika alabika leero kati atandikira mu bukadde 2 ate nga gogamba nti alabika ne bagaaye bambi yakozeeyo ku ddiko atandikira mu bukadde 2 ate ng'olwaleero miliyoni 2 ozikwata oziteeka ebbali olwo nga tonnaliisa abantu tonnanywesa bantu olina okugula ebigenda ku buko ng'omwami. Omukolo gwa leero woba weeteekateeka obudde bukola ki waayo obudde weeteeketeeke bulungi ate mukyalawo amanye ensawo yo si kukanda ba service provider ba bbeeyi ba make-up na banviiri nga mbutuufu naawe ekyokunywa tokola ki tokirina. Okitegedde omukyala gw'oli naye amanye ensawo yo. Manye oluusi abasajja tumanyi okweka abakyala ensawo zaffe ate ekisinga okuba ekyobulabe kiba kya bulabe nnyo. Mukyala ajja kubulira saloni gy'ayagala okukozesa olugoye gwayagala okulutunga nga olugoye kale katugeze gomesi ng'ayagala za bukadde 3 buli emu gomesi 3 milioni 9. Okitegedde ekiteeteeyi kyagenda okutuuka milioni nakyo 2. Okitegedde 11. So kati omukyala alina okumanya obusobozi bwo nga tonnakola ki nga tonnakola mukolo. Okitegedde n'amanya mwami wange zino ssente wemuga gomesi milioni 1 ajja zisobola. So kakati kiteekemu mu ggwe nti open up eri omukyalawo tugenda kukola mukolo naye wentunulatunulamu bajeti yange yinza kuba bweti tuyitawo. Mukyala binaku zina bakyala kati bawagira nnyo mikolo tebakyatuula ajja kuga kati nze kino kindekere na kino gwe kola bino obulamu bukole ki bukwanguyire. So tokyerabiranga ekyo funa ekintu nga kyogenda omukolo gw'otegeka
nga you can afford each and every service provider gw'ofuna ku mukolo gwo okitegedde ate nga ajja kukolera ekirungi abantu bakwata ebintu ebirungi ate nga basoboka nga bali affordable okitegeera so awo neŋŋamba musajja munnange weeteeketeekera ebyo ng'okola ki ng'otandika olugendo lwo olw'obufumbo kati ate gwe muganda wange nga gy'oli eno tuli mu kuzoganyiza mu bufumbo buli omanyiza etera okugamba mu bufumbo buli omu yamanyi kyayitamu mu bufumbo buli omu yamanyi kyayitamu abasajja oyinza okutulaba atudde wano nga omusajja ava wano nga bwondaba wano n'ekirevu kyange nga nasobezza nga ngenda kudda ku maviivi wali munnange nsonyiwa bino byabaddewo naye nsonyiwa nnyo nga bw'okiwulira okitegedde ebiseera ebisinga abakyala banyiiga naye bwe twetonda bakomawo bawuliriza bakomawo ekintu ekyo akomawo nnyo ate n'ekirala bw'amanya ky'oliko ky'ozzaako oluusi kimwanguyira okumanya ki nakyo ekigenda mu maaso okitegeera n'omukyala buli lwalibeeraawo nga takutegeera obufulumu leero ekomyewo 4 luli 8 leero 11 zaakawungeezi takitegeera ki kituufu ate tomugamba tebakubuuza obulamu obwo buba buzibuzibu omuntu abeeraawo nga naye takutegeera kati naye waanaafuluma omubuuze gana amaka gange ngagakuga gwe wogenda oyogera kuba mubeera mu bufumbo naye nga mulinga abenkanyankanya obuyinza ennaku zino bweguli mubanga abenkanyankanya obuyinza so kakati ekisingako omusajja munnange tekigaana mukyala mulambike mugambe leero ngenda kukola ku kino ngenda kukola ku kiri n'omukyala naye ajja kuba open gy'oli okitegeera nze bayize mukyala wange mpabudde nnyo mu bintu bingi nnyo omukyala waaba mukwano gwo ajja kuwabula mu bintu bingi abakyala be basinze okutuzimba ebibagattako abakyala be basinga okutuzimba oba olina kyotandika n'onafuwa nga tukyongereyo nze waliwo wootuuka n'oga naye nga kino kigaanye olwoka tulina pulojekiti gye tuliko naga Alan waliwo wano akakadde wawo aba akusindise kati buli lwaleeta akakadde kikufoosinga nawe onoonya lwakiri akakadde okole ki beeko kyetutwako kyetutambuza kyetutuusa mu maaso that is being open nonga olina ki ne mukyalasimulaga nti weeziri ate nga teziriiwo nobeeraawo alowooza nozirina tozirina school fees zituuse sikunze z'abaana ziriwo eza shopping ziriwa ngenda bikolako otuuze ku Monday sente zikyabuze mukyala kati lwaki aba takuvuma ebigambo ebirungi by'abaawulira by'ayagala kituufu okitegedde naye nga wano singa amanya n'omugamba mukyala abaana no batuusa okudda ku ssomero naye sente zikyekutte abakazi tekyali kati ennaku zinayagala kuleka abaana be kuba mu mbeera awo bwetyo ajja kukwata akasente akanoonye akateekeko agaye abaana ntaddeko kana akasente batambule bagende basome okitegeera so when you're open to your wife obanga you're a friend to your wife obulamu bwanguwa okitegeera obulamu bwanguwa nnyo mu bufumbo so bye bimu ku bintu byambye okutambulira awamu ate n'okwekwasa Mukama Katonda obufumbo obutaliimu Mukama Katonda buzibuzibu omanyi fale fe abasajja tuli banafu nnyo mu kusaba naye abakyala waabanga musabi obufumbo bujja kutamba jukira ffe ebiseera ebisinga oyinza n'okweyabira okusabira ku mukyalawo naye ate yakusabira buli lunaku nga yakusabira naye nga ggwe n'ekigambo okusaba mirimu gikutwala oddeko okuyo oyagala kwebaka emirimu nga gitutwala era nze nzikiriza nti abasajja tutambula nnyo ku mikisa gy'abakazi baffe ne success ze tutuukako baba bakazi baffe kati era gwe ali eyo ng'ate omukyala tomuwa kitiibwa oba tomanyi ekitegeera oba tomanyi kiki kyoyagala oba omukyala omusabi aba akusabira buli lw'ofuluma bambi afune dalaga bitambule bulungi bitambule bulungi kume mu lugendo wakati awo Mukama kakati nga tuwumbawumba Alani njagala abantu ababulira emirimu gy'okola ofiisi yo weesangibwa bali kuwulira Joy Events tebamanyi Joy esangibwa luddawa wabulira emirimu gy'okola kuba ekyamazima nze omwami ono service provider munnange mbaddeko naye ku mikolo egy'enjawulo omusajja akola kakokoteera akawoomu omanyi kokoteero zino eno twalinga abasinga balowooza ziba myereere naye kokoteero zino zakyuka nze mbeera ku mukulu Alani n'akatabula n'akamba nze omusiraamu n'enkanywa nga tekaliimu mwenge gwonna eriyo buli alcoholic n'obuli nane alcoholic so njagala obabuulire
yenna aliyo nga inayo kapate yetaaga mu cocktails ezo yetaaga services zokola bazirabe kakati gwe wenna omulabi wa faali eyo Joy's Fresh Juice and Cocktails tukamula juice omulungi ava mu bibala ebyaffe ebya wano kati waliwo ekyenjawulo no kyenjagala omanye waliwo okutabula juice n'okamula juice njawulo kyeriawo ekibala bakikamula okitegedde kati ate otandika otabula juice kiba kirala okitegeera so ebiseera ebisinga juice tumukamula ate omala okumukamula n'olyoka okola ki otabula n'omutabula naye era eriyo olinga ye mutabuzi wa juice okitegeera olabawo enjawulo wabaawo enjawulo nnene era ojja kulira olingaga juice ono yatya kibuzeemu juice butabuzi bintu awo juice awedde ogwo tuyite omukamuzi so kakati tukamula juice omulungi ku mikolo gyonna era mbeebaza abo bonna abeesize Joy's Fresh Juice mutuwadde ku mirimu tukola kacaayi ku mikolo nenkuleetera kacaayi ne ka juice abantu bonna bawa ku caayi okitegedde kati ate ndi musajja gwe bakazako erinnya lya Kagusunda tukola cocktails zino abantu abasinga tebazimanyi manyi cocktails bazitwala kuba bintu bya kizunguzungu nnyo naye nze ng'omuntu naga cocktails ngenda zireeta njiyite ku local level yaffe njagala nzimanyise ey'omuntu wa wansi n'akola okwanjula mugambe nti osobola okukola cocktail okitegeera abantu ne bajja ne bakuba abantu bamanyi cocktails bintu bya luzunguzungu nnyo bugagabwaga bw'abazungu corporate company gy'osanga cocktails nedda ku mbaga yo osobola okuteekako cocktails ne mu kukyala osobola kukola cocktails ne kwanjula osobola kukola cocktails okitegedde cocktails ne mocktails mubamu mocktails ziba tezirimu mwenge cocktails ze zibaamu omwenge so nti ne bw'onooba ng'oli musiraamu ng'oli mulokole kati akafa abasiraamu ke bayita mocktail ndowooza nange nnyoka cocktail kyova olaba abantu bagamba gwe wabadde okola ki ku mbaga y'omusiraamu nga ndi waluzze ne mbagamba waluzi nawe gwe wagaba waluzi nze nagaba mocktails ne mbaga nadde nkola mocktails mwabadde mumanyi mwenge nedda twali mu mocktails okitegedde nti so omusiraamu ayinza okukolera abakola biri mwenge nedda tujja ne tukolera mocktails abantu baate ne batukola ki ne tuziba savinga za njawulo nkubukinze ewange mocktails pajja kugunywa pote guba mwenge era ababunyweddeko mocktails tebalekerawo kuba okanywa si mwenge kanyengeje kawoomamu kwegamba oyinza okumaliriza onywedde obugiraasi obusatu obuna okitegedde bwokutambula ne tuba nga ate ku mikolo tubayamba bino ebyokuba ne baservice provider abangi ab'ebyokunywa nze nkuleetera chai nenkuwa juice nenkuwa cocktails noŋŋamba ndetera bia soda n'amazzi obinterewo ate obinnyogoza nembikuleetera nembinnyogoza services zonna ne ziba zitambulira ebyokunywa by'omukolo n'omanya nti nombikwasizza alani bikoze eki biwedde ate nga tolina kyogenda kujjusa ate nze sigamba nti tujja kugezaako bambi tujja kugezaako nze sigezeseza ku mukolo gwa muntu kyovola ku mbaga eyange saafuna muntu agenda kugezesa ku mbaga yange nkuwa ddala ekyo ekituufu kyeweesaanye embaga ekikugwana teryadda mu mukolo omuwa ekintu ekituufu nanywa n'agamba kino kyenjagala ekinaweesa omukolo gw'ekitiibwa okitegedde olwaleero ebintu abantu batunuulira nnyo nziyite ki muyite diko oba nkiyite setups naye nga behind the setups quality gyotutte nga si nnungi kati nze nkikubuulira kino I'll give you the setup and I'll give you the quality of the product you've asked for nja gikuwa onywe juice ongambe nkituufu juice abadde waddala tuli kumabiriza level 2 room 002 so wena abatwetaaze ojja kutusanga kumabiriza ate ne ku TikTok kwetuli kunoonya Joy's Fresh Juice and Cocktails balagerebo Joy's Fresh Juice and Cocktails yeno balagerebo so kajuisi kano tukagaba mu wiiki abaagalayo bantwala bana ku masomero weekly bakola orders kati kana akacupa kabanga mu meka bottle kana akacupa kaba ka mutwalo that is a liter 2 cups so kaba ka mutwalo ng'oketwalira
nga abaana kubanze nkuwa juice gosobola okuwa omwana okuva Monday paka Friday naye nga nkuwaddereddeko amateeka nti alina kuba mu fridge nga fridge tekyusizza ki bunyogovu bwayo nga yasigadde ku constant ina kubeera ku temperature tezirina tezirina kukyukakyuka juice ajja kutambula paka Friday kuva Monday paka Friday juice gwenkuwa osobolera ddala okitegedde nkyogera nkyekakasa kuba nkikola era abamusomba bamumanyi nti mbawo twalira juice ne bamuwa abaana n'atambula paka Friday. Amiina. Alani esebo nga sinaba kusiibula batulaba oba kuwumba program eno tumira ku mukyala sagadde tumalize program eno omukyala agambe se obeerako mu kamera nze nkulabikira bubi tumira ku mukyala kuba kulabiridde emyaka 9 gattako gye mwamala ku campus gyali 12 mukyala akukuumye tumira ku mukyala si byangu mukyala wange Susan Joy n'abaterega nyabo nkwagala nnyo era nkutumiddeko nnyo webala okumpa ezzadde ddungi atoli mu baana bameka 3 wakubadda kyaleeta katusabe n'abalongo bagiromu amiina sebo kyala mutumiddeko nnyo webale kumpa zadde ly'abaana ate sigana kutumira kuba Uganda bange benkuze nabo bonna gye bali family Nsambas family nentumirako ne kyala mama waffe mama Violanda family mbagala nnyo bannaye twebale kubeera wamu nga tutambulira wamu manyi kigambo bumu kiringi nnyo kinengeri gye kitutambuliza awamu ng'abantu so mbebaza then ne clients baffe ne customer baffe abatuwagira Joy's Fresh Juice and Cocktails tubebaza nnyo tukyabasunda tukyabawa ebirungi paka kuwulira bubi. Amiina. Kirungi wenyini nnyini awo nga tusiibula bannange Alani simukubira kalango naye nze mbaddeko ku mikolo gy'akoze egy'enjawulo ka mocktails ako ddala ffe abasiraamu omwana amanyi okukatabula era nze kasannengera ku mukolo nga kwendi zangambira oziwa akalungo kakano era abanda birusi nga nkutta ka disposable kalimu ebya bulubulu lwedi mugamba nti mbakubbia bannange kaba kaffe abasiraamu akalagirwa nemumba mwenge gonna mba ndi kuwuumibwa mocktails musajja mumuwagire abawulidde wasangibwa tasosola mu ddiini akolera omusiraamu akolera omukatuliki abakkirizibwa okulya n'okunywa beebuzeeko ne ku mwami Kimbuzi n'ebinnonogo omwami oyo buli lwandaba kati ate yakifuula Alani ebintu byange aleeta fulasika mwe muyira kamokoteiro kenga kangi n'avaawo ng'atambudde abeera okwenga gwe wembe bwobeera nange yange ntandika otambulangamu nayo naye nga mwebale kulaba tubaagala nnyo mwebale kusubscribinga ku YouTube mwebale kufollowinga ku TikTok tubasuubiza ebirungi bingi bikyajja program bweziti oba abagole bwe bati tukyabaleeta eno ne program yokka gy'okyalako nga tuzze kwogera ku nteekateeka za bufumbo naye oba olina bizinesi ebbali nayo tetugisuula mu gguluka tukkiriza nti ffenna tulw'okukwatagana oli bw'asika ku munne mu mukono ate ensi yongerayo okutambula so omwami huyo mumulabye tusuubira eriyo abadde bamumanyi nga bayitirivu naye n'abo abadde batamumanyi nga mulaba omundi ogusooka mumwesige mumuwe bizinesi tajja kuba disappointinga naffe program bweziti tukyazireeta ekigendererwa mu byonna twagala abantu abali beetamu obufumbo abali beetamu emikolo bw'ofuna ku bantu bwe bati navaayo n'akulaga ebirungi byafunye tusuubira nawe abadde alina endowooza eyagala okuwanika ate ogamba kansizinge faya kansigale ntuule nfumbire omwami nfumbire obulamu bweyongereyo tubaagala nnyo we meet next time. Chat with Ziwa.